Honorable Banimwezo Nsubuga Ronald eno jwaze Kampala bilalamu katembawo wali badde omuleke nakawa beere eyo okole komedi wo neeno bilalamu so gwagenza okulaba ng'amazima ga Katonda mu ggulu osobola okutuula ku interview ne Tamale Junior abeere ng'asekerera pulezidenti waffe bw'atyo basajja mmwe bye tulaba si bye mulaba obulumi bwe tulina si bwe muyina kigenda mu maaso ffe tulina kajanja ffe tuli siriasi nnyo tuli kuki Owekitiibwa Ssebo Banimwezo Ronald Nsubuga ayagala okubeera mmeeya w'e Kampala oyo katemba gw'oliise e Kampala olowooza bino bya Nakawa abantu b'e Kampala nno munnange balalamu bayivu ate balaba ate basinze okuba nga banyigirizibwa buli kizibu kyonna ekisooka kisookerawo Kampala so bw'oleese komedi w'oyo muzzeeyo e Nakawa neva muntu yoza Bannayuganda ne basajja mmwe tuli ku kiwano subhana jalla jalaalu nimwe mumanyi abaana ababuziddwawo mumanyi abaana abasalawo bakyuse eggwanga lyabo nga muli mu kuseka n'omusaala ofuna which is okay naye okidde ku makya okere ku makya okole otuule ku bantu bonna ba YouTube abali mu ggwanga TV na buli kimu otuule ne Tamale Junior interview yeveeko ey'okubiri nga bavuma president ey'okusatu nga bawemula ey'okuna nga beeyambudde ey'okutaano nga bakola bino wakajja mu Uganda oba wakajja mu Kampala Nambadde nkulaba ng'omusajja omuyivu era omusajja akuliridde n'ebirevu biraga nti okuze ebirevu webijjiramu envi okuze so gwagenza otuulamu muganda wange ngeri kyolina okukola ffe tulina kajanja omwana oyo ku nvuma gy'avumyemu pulezidenti waffe n'omukakkanya n'amannya gonna gazaamuyita n'ofuna amaanyi agatuula mu kamera Allah abakase ku bantu bemukukuta nabo ne mu kamera mubaleese abantu bemukukuta nabo mu nkukutu ne mu kamera mubaleese tugenda twebuuza abaana amaanyi bagajjawa kumba amaanyi bagajja gye muli yagenda gamba nti namuvumya akawungeezi ekyo nabadde mu bbala ne bali mwezi watunywa kacyayi muwakala n'abalaga ebifaananyi eno naavuma Allah abasaasire basajja mmwe naye Ssebo Injiniya Banimwezo Ronald Nsubuga ndinedda nze ndekata ekyo nga wookirabye nti munnanga abantu si basanyufu era bagambye nti wakiri yandibadde interview agikolera walala naye ate sigenda ku YouTube y'omwana mulenzi Tamale Mirundi Junior nti oyo ayogera ng'avoola ayina engeri gy'ayogeramu ng'ajjevuna ayina engeri gy'ayogeramu nga eweebula ekitiibwa ky'omuntu nti mu butuufu bo si basanyufu n'ekintu ekyo so ndowooza obubaka bujja mutuukako era ajja kuba nga abuulira nga tuvuddeko eyo ye omusajja mukulu Fred Kajubirumbu ye tijja alina obubaka oba oliawo n'entanda gy'asibiridde pulezidenti w'ekibiina kya NUP wamu ne bamembers bonna tuwulira tera nnyo okutuwa security alerts ate munnange ebintu ebisinga ebimala ne bituukirira. Mr. President Kansulate oli bulungi je balako gye otusaako engalo kaso okusookera njera okwebaza n'okuyozaayoza kuba nti olunaku olwaleero ozizaayo empapula z'omu butongole nga olinze bulinzi kukwasa kaadi yakwesimbawo nga ku kaadi ya National Platform ku kulonda okujja okwa 2026 yoga Ssebo n'abantu b'otambule nabo bonna okuba nti otuuse kukulerera okuzaayo empapula olwaleero tulinze bulinzi lwagenda kukwasa kaadi ate zidde okulwa. Alright, security alert. Mr. President wonna wooli Secretary General n'abakulembeze bonna abeera ku kitebe saako abakuuma ekitebe ekyo. Nkiddamu Mr. President, the Secretary General abakuuma ku kitebe security kuuma ekitebe ene security alert yammwe. Mayinzi byange mbyogera kati ng'omusizi agula essiyani bebituukawo mbate mumanyi njala bategeeze Mr. President nkusaba n'obuwombeefu Ssebo okusinziira ku label sources ze nnina
na buli kimu. Bomu zitandise okuvuga eyavugira ku kale eyavugidde ku Kaleerwe ne yavugira Munyonyo kati waliwo enteekateeka eyanywande Yosoferi ne mutabani we n'ab'ebyokwerinda okutandika okusembeza bomu mu ango ey'ekitundu ekyo mu location eyo basembeze bomu bagituuse okulira n'ekitebe n'okujingiza mu kitebe. Bomu ejja kubalukira awo olw'okuba nti kati wali vulnerable buli muntu ajja okuzza empapula ajja n'abantu be nga bw'ayagala abantu bakebereddwa n'emmotoka zennyini ziyingira buyingizi ku kitebe nga tezimaze kkereberwa. So there is a possibility okuleeta bomu ng'eri mu mmotoka oba there is a possibility omuntu okujja nga azze ne bomu nga azze nayo ku kitebe n'akola ekyajjabbu ku kitebe kubanga mission ebaagala gifuula crime scene n'okuttirawo abantu. Lwaki nkugamba ekigambo kino? From reliable sources, Mr. President jala kuinforming and security team. Abasajja bapulaninga kitebe kifula crime scene. Guno mulundi nsindika gwa kusatu ku security alati ye kitebe. Abantu bonna abajja, I can confirm you, abantu bonna abajja nga sibalese forms, bate balese mpapula zizaayo. Nga bano bazze bawujjoonya abasinga obungi sibawagizi ba national platform. Abantu abazze buzzi naye mugenda kujjiramu abantu abakyamu abaagala okukola ekintu ekyo. With the time Mr. President n'akakiiko akafuga ekitebe kino security mujja kitegeera. Manyi nti temusobola kufuna budde bw'analyzinga security n'abantu abaliwo ku kitebe essaawa ezo. Naye kusaba mufune information, mufune details, mufune kamera z'ekitebe mutange kutunula mu bantu abo one by one. Be mutamanyiiko, mutandika okukola kintu kya face recognition ez'abantu bojja tegeera abantu abamu nga temubamanyi nako. Tebabera nkoko kitebe tebajjangawo tebabera ngakona bintu bya ndupu nenga babadde access okujja ko kitebe all along bukyanga batandika okuzza n'okutwala empapula. Mr. President mutandika okufuna mu kamera since mu opening okuzza empapula n'okuzitwala empapula. Abantu bangi bazze ku kitebe nga tebabera ngako ba nupu wabula nga bazze buzzi n'ebigendulwa. Nkugamba there is a possibility okuleeta bomu nga bagireetedde mu mmotoka oba omuntu ng'ayingidde nayo. Tulabyewo kati abantu bangi ab'ebika bingi nnyo batandise okujja ku kitebe nga bajjira mu yeero gw'okuba nti bazze kukingiriza bazze kuzza mpapula oba okuzitwala. Awo wagenda okuva akabasa. So n'olw'ensonga Mr. President nsaba kutegeeza nti emmotoka zonna abajja ku kitebe kati bafune bazireka nga tezingidde ku kitebe. Bagamba nti embulirire tefa yonna yasaba wadde security alerts era n'amalira ng'agamba nti yandibadde asaba emmotoka zonna zibengako baziparkinga naye nga tezingidde mu kitebe kubanga mu kitebe tebalina buuma obugenda okuba nga bukebera buli motoka eyingira nti watya nga bayingizizaamu omwabbomu agambye alina reliable source nga woowulidde nti watya nga motoka eziyingidde omuntu n'aleeteramu bbomu ekitebe kyonna ne bakibomola. Si bigambo byange bibyo abwabudde. Eyo nga tuvuddeko eyo munnange omwana avuddeyo n'atabukira abantu ba NRM. Jjukira omukyala Honorable Rebecca Kadaga twamulabyeko nga munnange anoonya empapula. Juzi luli twalaba mukulu Moses Ali naye nga estate mwe bali bambi nga si nnungi. Kakati wano waliwo obubaka bwabwe. Bannaye ba NRM politicians. Ba politician ba NRM bannaye mutukubire ku posters nga ziri ku original. Mutuwe ku posters nga ziri ku original. Lwaki mutuwa posters ezo mu 2000? 2000 ze posters mukyakozesa nga tuli 2025. Guys mutuwe ku posters ziri original bannange. Bannayuganda bonna balabe nga wetufugibwa abantu abanaatera okufa. Bannayuganda basobole okulaba nga bwe tufugibwa abantu abanaatera okufa. Bannange muleke kwekweka mu posters okusiruwaza bannayuganda. Ba Museveni, ba Rebecca Kadaga, Moses Ali. Osanga Moses Ali ng'akozeseza poster gye yakozesa mu 2000. Osanga Rebecca Kadaga ng'anyirira bitya ku poster. Naye ng'akeesa lutaakeesi abalalukedde nga nkoko ya mutamiivu. Museveni osanga akozesa poster ze yakozesa mu 2006.
bannange tubasaba mutuwe ku original. Bannange tubasaba mutuwe ku posters eziri ku original. Temukola ka edit. Bannange temukola ka edit. Muna Uganda tuke ku ballot paper amanyenga bwalonzo omuntu anaatera okufaata kyayina future ye. Muna Uganda naye kenyini bwanatuka ku poster ajja kumanya nti ono ne bwe namulonde encha agenda kuba afudde future yange nja kuba njitadde mu matigga. Mu kifo ky'okuddawo ne mutuwa biposta eby'emyaka gya 9. Eby'emyaka gya 9 mu 6 sebo nakatize mu kyakozesa. Mushimanyi nti nezo posta ziningi gye zifuulinga mu bannayuganda ne batamanya kituufu. Waliyo abantu eyo nga bo tebabalabangako face to face nga bamanyi mukyali bato. Bannange mutuwe ku original. Bannange mutukubire ku posta eziri ku original. Temudda mukola edit. Mu editinga bito obulamu bwa editinga. Obulamu bwa editinga. Bannange mutuwe ku posta eziri ku original. Bannayuganda bamanyenga bwe bali mu kulonda abantu abagenda abanaatera okufa. Bannayuganda bamanyenga bwe bagenda okulonda emirambo egitambula egitakyalina kiddako. Oba okitegeera. Muleke ku editinga posters, muleke ku editinga posters. Banaye mutuwe ku original, mutuwe ku original. Bannayuganda bamanya abantu abatuufu bwe bali mu kulonda mu kaseera kano nga bwe bafaanana nti future yaabwe bagitadde mu matigga so that basobole okulonda abantu abakyalina ku mbavu. Lwaki musiruwaza bannayuganda ne posters, you people? NRM people, NRM politicians. Why are you deceiving Ugandans with your posters? Why? Why? Era why? Zenetaga kumanya nganzo omuntu. You people give us original pictures. Give us original posters. Why are you editing? Why are you giving us all the posters? Ezo munku mebiri. Yet we are in 2025. Don't you think that you are not being fair? Don't you think that you are not being fair? Let Ugandans know your real age. Let Ugandans know you, how you look like right now. Bamanye bulungi nti balonda mirambo. Abantu be balonda basigaddeko kikuba mukono. You people. Ebyo munnange ebitambula nga wobiwulira era ebigenda mu maaso. Kakati byonna nga tugenda mu maaso n'amawulire ag'enjawulo mbadde mukitegeddeko nti omwana mulenzi amanyiddwa nga Kempaka eyavaayo n'ayambalira Abaganda n'avoola Obuganda n'avuma buli kimu yateereddwa. Abaana ne beebuuza ate Madubala ye yazza gwaki? Bino mubadde mukimanyi nti no mbadde simanyi nti Kempaka bamutadde. Fantastic. Omanyi show ebadde empuba all day. Ne mbadde ndi wano ngenzo laba ka video Kempaka nti bamutadde. Kempaka is out. Kati gwe batasibangako byengendo okugera tubitegeera. Bwe bakutte ebiseera ebisinga naddala nga bakuwadde bbeiro koti ekugaana okuddamu okozesa TikTok page gy'obadde okozesa. So Kempaka waliwo possibility y'okuba ng'agenda kuggulawo page endala. Bwaba nga tebamuganye kukozesa eno gye yavumirako Kabaka. Ndi sure bamuganye musajja wattu naye nga kulikayo teri ayagaliza muntu komera. Ekirungi kati oyize. Ensonga enkulu kuvaayo ng'oli mulamu. Yensonga enkulu nti ovuddeyo oli mulamu oyize ate okyali mwana muto. Egyo emyaka mito ffenna emyaka gye batusibiddemu mito wabula oyiganze bansiba mwana. Luzira naliyo omwezi gumu n'ekitundu gwe towezezaayo na mwezi. Eri yavuddeyo naye ate abantu nga Madubala bo bambi akyaliyo. Mbo nawuliddeko abaana nga bakomplaininga nga bagamba nti lwakuba ono yavuma Buganda yonna n'avuma Abaganda bonna n'avoola Ssaabasajja ateereddwa naye mbo Madubala mbu yavuma Muhoozi. Mbu y'ensonga lwaki yakyaliyo. Nga tuvuddeko eyo munnange waliwo omwami avudde mu mbeera n'agamba nti mmwe bw'oba mwakana nti education system ya Uganda si nfu lwaki abaana bamala okusoma ne baflootinga nga tebalina mirimu. Bano abasajja we baba bagamba nti ebyenjigiriza tebabitta. Muveeyo mulage abaana be mutikkira buli mwaka bakola wa? Abaana be mutikkira buli mwaka bakola wa? Muveeyo mulage. Kuba ekisooka ako ke kabadi kokka woyinza okuyita okwavuwaza omuzadde. Kuba buli muzadde agenda kutunda akake konna akemaleko aweerera omwana ng'alowooza omwana ajja muyamba. Ate ekitali kituufu. Kuba wano mu ggwanga mwe tuli tusomesa ba inginiya tubatikkira bulijjo. Aba inginiya ab'enguudo
ba engineer ab'ebizimbe ba engineer ab'enjawulo naye oluguudo bwe luba nga lusobola okubaawo nga bw'olaba Ntebe Express nga bw'olaba Northern Bypass nga bw'olaba enguudo endala zonna nga tolabako contract gye bawadde Munnayuganda nti wuuyo ye engineer w'oluguudo lwo teriiwo bonna Bachina. Nze mbuuza bano abaana abasomedde wano asobola okugenda China n'afunayo contract y'oluguudo asobola okugenda Japan n'afunayo contract y'oluguudo kitegeeza tekisoboka ne wano wennyini tewaliiwo mirimu kyokka gabalemye okuvaayo okugamba abantu nti sente ze mugenda osomamu obwa yinjiniya ze mugenda osomamu ebirala n'ebirala muzikolemu ekibanda ky'amanda oba muzikolemu ekibanda ky'amasigiri mutandike nga mukola mpola kibalemye okwogera oli ne mumuleka n'asoma emyaka gyonna n'agimalako ng'afaafaagana na bitabo abyetiisa akooye ne mumala ne mumutambuze nga egw'olubege anoonya mulimu mwenna buli ali mu woofiisi tagita buli ali mu woofiisi tagita woofiisi kati tuziyita n'amannya gammwe tetukyaziyita woofiisi okategedde bulungi lwaki temuvaayo ne mugamba nti kimala katuteekewo etteeka nti omuntu yenna yadde akoze bulungi yadde okoze ebirungi bingi singa wayita ebbanga bwe liti ng'oli mu buweereza bwe bute n'omulala naye ajje mutemwegomba nsi zikuze abakulembeze ba wano temutambulako nze nga ndaba mutambula temukoppa ebiri eri ne mugamba naye naffe wano lwaki tetuba nabyo muli kuba n'abajega abatatambulangako be mulaga nti ye kituufu abantu ensi yonna basoma ne babulwa emirimu ekisoboka nga wa ekyo kikakata university yennyini ensomesezza kigikakatako okunfunira omulimu university yennyini ensomesezza kigikakatako okunfunira omulimu n'olwokuba mukimanyi nti bye musomesa ebyenjigiriza byonna mwabitta mubatisse kasasiro abayizi mubatisse kasasiro kati mukimanyi temuyinza batuuza ku bintu ne bakola kuba mukimanyi bye mwabasomesa bifu tebiriiyo okategedde kati olaba ng'omukwasa ekizimbe kya kizimbe kijja kuba abantu olaba ng'omukwasa oluguudo alukole lujja kubotoka naye ate n'Abachina era be muleeta tulaba era zibotokera mu mwaka gumu myaka ebiri kitegeeza aluwaddemu Munnayuganda owawano asinga kuba Munnayuganda ono gwowo omulimu yadde tomumanyi agenda aguwe gw'omanyi oba gwe gw'otamanyi aguwe gw'omanyi kitegeeza ensi ekula buli w'otambulira mu nsi ng'abaavu be basinga obungi naawe omugagga toba safe gwe kubyamu akafaananyi ng'ekyalo okwoli wonna buli omu ayina siriimu kitegeeza naawe oba toba seefu okategedde kati mmwe nze ndaba temuli seefu mumweraba nti muli seefu naye temuli seefu kuba mulemeddwa oteekawo emirimu abavubuka mulemeddwa bagamba ekituufu omwana n'omusanga ng'azannya mupiira naye nga gukoma ku byalo n'omusanga ng'amanyi nnyo okuyimba naye nga kukoma ku byalo ayina komedi naye ng'akoma ku byalo omwana amanyi ozannya volleyball akoma ku byalo bayina emizannyo mingi naye gyonna gikomaawo tegyeyongerayo ne mumanyi sente ziri mu talenti nze mbuuza bino gwe Munnayuganda ajja okwanguwa okunvuma nze nazze nkimanyi obwongo bw'Abannayuganda obumu butono bye twogerako bibasinga obuzito kati nze temakambwe kabejja ne bw'ovuma sigenda kuddamu nze siina budde okitegedde ate naawe kennyini atanvumye vidiyo eno kikkakatako gitegeera sijja kusaba busabi wabula kikkakatako muveeyo tusituse eddoboozi abaana bano bwe batikkira buli mwaka bagenda kukola wa buli mwaka lwaki mutikkira muveeyo mulangirire nti eggwanga liweddemu emirimu musitopinge notikkira bano be mwatikkira luli basooke bagifune bonna baggweyo awo mulyoke muddemu tikkira lwaki mugenda maaso n'okutikkira ng'ate eggwanga teririmu mirimu ebweru gye musindika abantu mwategekerayo emirimu kyova olaba abaana bawano bagenze maaso n'obbasiyaga ebweru w'eggwanga bagenze maaso n'obbayisa ng'ekyonziira kubanga bo balemwa otereeza ensi yaabwe togirina gy'ogenda kuddukira mu nsi ndala ng'ewammwe ekulemye otereeza mbwe emirembe ogifune mu ndala Omumerika bw'omusanga e Uganda omuwa respect kuba Amerika yatereera
South Africa mu South Africa no musanga wano more respect toyinza kumalaga mu kwato otyofa kuba South Africa yatereera omu China bwo musanga wano mu respectinga omu Japan fe twazagwachi nze ko jette makambwe kabejja loya wabasajja wendi makagange nansana wano kola waya osirike jangwe nansana ofune full package wefeeko atera ne botefeeko fetulirwedde okukonera mukazi wo amagezo bono ogafuna oli wa myaka emeka gomanyi nze nkubuulira gwe dawolozolere bwoti mukazi wo tujja mukoona ate toyina kyogenda tukola kuba ne Katonda ali kusaidia ffe akimanyi teweefaako. Naye ng'oli ku NCK TV teweerabira kubanga subscribinga or ringinga that notification bell, sharinga, likinga amawulire go gakyali mangi nnyo tuzikkalira nywera ebisigadde nja kubanga mbikuwa sigala naffe tovaawo.